kati yava wali ku mini pressure atenga ali akolera omu munabo kamu ati obubi bunabo byanga abeera omukomo buli abatuuze mu ggombolola Kawempe mu disitulikiti Kampala batabukidde yatwala poliisi eno Siragi Bakaleke olw'okulemerera okukendeeza obumenyi bw'amateeka mu kitundu kyabwe. Abatuuze basusse kunokola ebifo ababbi bwe basinze okutugumbulira abantu. Bino babyogeredde mu lukuŋŋaana poliisi byekubye mu kisaawe ky'okusomero erya Kawempe Muslim. Ku makyalo waggulu ogenda kera ku makya osanga mufuwa omuntu muba musse tulaba wayite mugiyamba batamiivu obola batula abantu babatta nnyo. Alelejera afande tinjagala okubuulira oba munaakola omulimu gwammwe ogamba nti mugende njo batutira mugukole mu kyama nga timutubuulidde kubanga munafo mba bodaboda mulimu abakyamu bebawa information tubagambe kino na kino. Olukuŋŋaana luno lubaddemu abakungu okuva mu poliisi nga bakulembeddwa amadumira poliisi Bakaleke atwala poliisi Kanyantu ya Singula Mathias Okwimaiko avunaanyizibwa ku by'oku nguudo n'abakungu abalala bangi. Bodaboda wetuuse njagala tukwataganize wamu tubeere nti tumalawo abantu bano okutayimba. Ayongere n'asaba abatuuze okwenyigira mu kyakalu nabo basobole okwekuuma. Bagenda bategeeza mu kaseera kalali kati kawala tugenda okubeerawo lwenyini. Abatuuze basabye poliisi eteekebwa akakiiko ak'enjawulo ke banaakolagana nako kuba abatuuze b'e Kawempe bamanyi abantu amenya amateeka. Mugaba 30 abadde awo bakubi bazaala buli lukya babasanga ku makya nebakwawasa wabiri nenkera n'obasanga netwebuuza abo bakola budde ki onaatukakasoota nti tuliininga eyo gy'onaakola totuliiningidemu ababbi ate abanaayefuulira banne. Olukiiko lubadde lugenda mu maaso avuzi ba bodaboda ne batandika okuyomba n'okwagala okulwanira mu kisaawe. Obuzibu bwo tujja bukolako naye soko tutawanya mukolo guno leka gugende mu maaso. Mu ngeri y'emu omuvuzi wa bodaboda Dirisa Kasujja awungidde ku siteegi ya bodaboda e Bwayise oluvannyuma lw'okutegeera nti bodaboda ebaagibye ku muvuzi wa bodaboda munne Tanansekate kyokka nga ne baabadde bakamukuba ennyundo ku mutwe bagitwale naye n'agitaasa olwo n'agiwa Sekate agikolereko asobole okuwona. Sekate agamba nti yafunye omusaabaze okuva e Bwayise n'amutwala e Kazo ngeno gye bagimubiddeko oluvannyuma lw'okumutiisatiisa n'emmundu nga kwagase n'okumutuga. Naye n'antuga nga mpulira tisobola wadde kukola olavuzi ba bodaboda ku siteegi ez'enjawulo olulidde bino ne bakuŋŋaana kyokka abalesi bodaboda zaabwe ziri awo olwo buli omu n'atandika okwogera kye nga balala bagamba nti baagibye kyokka nga bagamba nti kirabika yeekuba nnyina ababbi ne bagibba era Kasujja agudde omusango ku Sekate ku poliisi Makerere Kikoni olwo n'amutwalira ku bodaboda ku poliisi. Mutebi Sulaiman ne Anet Nalugaye bakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Lwaki abantu luli atandika kubuulira okimanyi oyo sema ye tulina omutwalira